tubakkiriza mu mboozi yaffe y'olunaku olwaleero mwe tugenda okulabira ebigambo bya musajja mukulu Nicholas Ssegooba omutapusi w'ensonga z'ebyobufuzi teekako n'embeera z'obuntu. Ssegooba agamba nga bwe kyabadde kisuubirwa musajja mukulu Yoweri Museveni w'emyaka 81 ow'ekibiina ki NRM oba National Resistance Movement eyatambulidde ku mulamu ogw'okukuuma ebyo byakoze yalangiriddwa ku kifo ky'obwa pulezidenti. Ono yalangiriddwa nti yafunye ebitundu 71 n'obutundu 65 ku 100 mu kalulu akaakubwa ng'ennaku z'omwezi 15 January 2026. Robert Ssentamu Kyagulanyi atemera mu gy'obukulu 43 wa National Unity Platform ye yaweebwa ebitundu 24 n'obutundu 72 ku 100. Okuva ng'ennaku z'omwezi 15 January paka leero nga 27 January z'ennaku 12 eziyiseewo naye bingi ebibaddewo era bingi ebikyagenda mu maaso. Ab'ebyokwerinda baggudde olutalo ku bakulembeze ba NUP teekako n'abawagizi b'ekibiina. Omukulu w'amagye Gen. Muhoozi Kainerugaba nga mutabani wa Museveni yayise ku mukutu gwa X n'akinagguka nga bwe bassa abatuuji ba NUP 22 bokka ne bakwata n'abalala 9. Teyakomye kuno, yalagidde basajja be bakwate ne Kyagulanyi. Yamyuka Kyagulanyi mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi we twogerera ali ku remand nga yagguddwako gwa butujju. Abamyuka ba Kyagulanyi abalala Lina Zedriga wa Northern Uganda, omukyala Jacqueline Tukamushabo wa Western Uganda ebyogerwa biri nti nabo baabuzibwawo. John Baptist Nambeshe owa Eastern Uganda ebyogerwa biraga nti naye gyali tewali amanyiiyo ate nga ye Bobi Wine naye alira ku nsiko bukyanga ab'ebyokwerinda bazinduukiriza amaka ge nga kigambibwa nti baali baagala kumukwata. Yadde nga Kyagulanyi yabadde amaze okukakasa nti tagenda mu kkooti kuwakanya byavudde mu kulonda kuno, wabula kyabadde kisuubirwa olw'ensonga nti n'omulundi ogwaggwa omusango yagusazaamu nga kkooti tennaba kuwa nsalawo yaayo bwe yategeeza nti yakiraba nga kkooti tegenda kuba ya mazima na bwenkanya. Naye era ne bwe yalibadde ng'asazeewo okugenda mu kkooti, bino ebibaddewo bibadde tebisobola kubaleka kweteekateeka bulungi kubeera nga bawakanya ebyavudde mu kalulu ako. Bino byongera kuwa ba NRM mwaganya kujaganya olw'obuwanguzi bwabwe bwe baatuukako. Wabula ekirala ekiva mu bunkenke ab'ebyokwerinda bwe bataddewo kwe kusiga ensigo ey'obutiitiizi eri abakulembeze b'ekibiina ki NUP nti ate era kano kabonero ke babeera baweereza ba foot soldiers aba NUP nti olaba abakulembeze baabwe babayisizza bwe batyo olwo bo ebeera mmere kulya. Amaka ga Bobi Wine magere gazze galumbibwa ab'ebyokwerinda emirundi egiwereddeko ddala, obula nga omulundi ogwasembyeyo wiiki ewedde baagalumbye ne boonoona ebintu bingi. Okusinziira ku mukyala wa Bobi, Babi Itungo yategeezezza nti ab'ebyokwerinda bano baamutulugunyizza ng'era yakomekeredde ali mu kufuna bujjanjabi. Ebintu bya waka omuli enzigi z'ebisenge ebitali bimu zonna baazimenyeemenye, eby'empuliziganya ne bitwalibwa teekako n'ebintu ebirala. Buno era bubaka ab'ebyokwerinda bwe baweereza oyo yenna yayogerako ne Bobi oba oyo ayagala okwogera ne Bobi Wine nti abakulu bakimanyi oba si kyakadde konna bagenda kukimanya. Kino kiba kyongera okuleetera abantu okudduka obuteesembereza Bobi Wine. Kyagulanyi bwe yabadde ng'ayogerako ne radio BBC yakoowodde bannayuganda ng'asinziira gye yabadde yeekukumye nti ke kaseera okubeera nga balwanirira obuwanguzi bwabwe basobole okukyusa gavumenti nga bayita mu kwekalakaasa nga ssemateeka bwakirambika. Kyokka wano mu Uganda okwekalakaasa okuba buli kika, ab'ebyokwerinda balina engeri gye bakutaputamu ne bakomekereza nga bakozesezza eryanyi lingi okubanga basatulula babeera balaga obutali bumativu. Olwaleero ab'ebyokwerinda abalina emigemera wala
bali mu kuteevunya buteevunya mu buli nsonda ya Uganda nga bwe kibadde kibeera ebbanga lyonna. Era kati kibeera kizibu okusanga omuntu yenna ng'ataddeko akakofiira akamyufu oba ng'akutte fulaaga y'eggwanga nga bwe gubadde mu biseera eby'okunoonya akalulu. Era abamu batandise n'okubuuza ebibuuzo lwaki Bobi Wine ye yadduse okutaasa obulamu bwe n'okuba ng'abaana be yabafunira gy'abateeka. Abamu beebuuza nti Bobi Wine yasinzira ku ki okubeera ng'asaba abawagizi be okuteeka obulamu bwabwe mu matigga beekalakaasize mu gavumenti efaanana bw'eti etayagala kumanya muntu yenna ali mu kulaga butali bumativu. Abalala batandise n'okukunga bannaabwe ebyakalulu babyesonyiwe batandike okutambuza obulamu bwabwe nga bulijjo. Kyokka abantu be bagamba bino abamu bafiiriddwako abantu baabwe ng'abalala banoonya abaabwe tebamanyi gye bali ate ng'abamu obuwanguzi bwabwe bwabbiddwa. Bino byonna Mr. Nicholas Ssegooba omulondoozi w'ebyobufuzi abikubyemu ttooki. Agamba bw'otunuulira gye nvuddewo opposition mu Uganda tasanyusa yadde n'omulundi n'ogumu, nti mu kutandika ebintu nga birungi buli muntu aba alaga nti ali kimu n'abo ababeera bakulembedde okulwanirira ebyo bye babeera beetaaga. Tiwabula omuyaga bwe gujja buli muntu olwadduka n'atandika okukuuma ebibye ng'omuntu. Nti embeera eno gavumenti nnyingi nnyo ezigikozesa ng'omukisa ne batta abantu tekako n'okutulugunya abalala ate ne bakomekerera ng'omusango bagutadde kuba opposition nti be baakuma omuliro mu bantu. Musajja mukulu Ssegooba ekyokulabirako kyawadde kye kyaliwo mu 1966. Mu mwaka guno pulezidenti yasookera ddala ow'eggwanga lino yamwamulwako era nga ye yali kabaka wa Buganda Ssekabaka Edward Muteesa II. Ono yalumbibwa yali aduumira amagye Kano Idi Amin Dada ku biragiro bya Prime Minister Paul Milton Obote. Muteesa yakomekereza agenze buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Bungereza ng'Abaganda bangi abawoozanga wendigwa w'oligwa baasirika ne batabaako kibanyiga. Era abantu bangi mu Buganda baakwatibwa abamu ne babatta era Kabaka n'atuuka n'okufiira mu buwaŋŋanguse ng'omunaku ng'abamu ku baali badde bayiwawo omubiri ng'embeera ennaku zino bw'eri baasalawo kubanga badduka mu buwaŋŋanguse, abalala ne basalawo kubanga babyesonyiwa ne batambuza obulamu bwabwe nga bulijjo. Ate abalala bangi basalawo kubanga bakolagana ne gavumenti y'Obote era nabo obulamu bwabwe ne babutambuza nga bulijjo. Mu myaka 16 wakati wa 2001 ne 2016 musajja mukulu Dr. Kizza Besigye wa FDC yali w'amaanyi nnyo ku ludda olwa opposition, wabula ebintu bingi nnyo ebiriwo kati eri ebyaliwo mu biseera ebyo olw'ensonga nti abawagizi be bangi baakwatibwa, bangi ne battibwa, abamu ne bagenda mu buwaŋŋanguse. Nti era oluvannyuma lw'akalulu bangi batandikirangawo okukola emirimu gyabwe ng'ababaka ba paalamenti ate abalala nga bakkansala. Olwo ye musajja mukulu Besigye ne bamulekaawo ttayo ng'ali bwa nnamunigina. Era n'okufaanana mu 66 abamu bakomekereza bayingidde mu gavumenti ate ne batandika okulwanyisa opposition yennyini. Ssegooba agamba nti kuba mwakafaananya olunaku olwaleero Bobi Wine ng'alagidde ababaka bonna abali ku kaddi ya NUP okugaana okulayira paka nga gavumenti etadde abasibe bonna abaakwatibwa olw'ebyobufuzi ate n'okugiteeka ku nninga ereke kuddamu kutulugunya b'opposition. Agamba nti bangi ekyo tebasobola kukiwuliriza olw'ensonga nti akadde kano bakatwala nga ke kaseera ak'okukungula ebyo bye baasize mu byobufuzi byabwe, era bangi balaba obubonero bwa ddoola busembedde ng'amasuuti gaabwe kakati batandise okugagolola. Bangi balindiridde kuweebwa ssente zisoba mu bukadde 200 ez'e Uganda okubanga beefunira emmotoka. Bafoot soldiers bangi bali mu kunoonya mmere ate abalala banoonya ssente zitwala abaana baabwe ku masomero. Kyokka bo bannabyabufuzi ab'amaanyi
baagala mirembe kubanga gibugaana basobole okunyumirwa emirimu gyabwe, okugenda mu mabaala n'ebifo ebirala ebisanyukirwamu. Era bangi mu kadde kano struggle ey'okuggyako nakyemalira balaba nga Bobi Wine ye nannyiniyo era yasaanidde okugiggusa. Mr. Nicholas Ssegooba agamba nti n'abakulembeze b'amadiini ag'enjawulo bazzeeyo ddamu kusumba endiga zaabwe teekako n'okuŋŋaanya ekimu eky'ekkumi. Olwo international communities teekako ne badonors oba bagabirizi b'obuyambi ebbanga lyonna ababeera nga bakoola gavumenti obutatulugunya bantu banaatera okuyisa ekiwandiiko ekiraga akalulu nga bwe kabadde akabi, naye ate oluvannyuma bagende maaso n'okukolagana ne gavumenti olw'ensonga nti yekkiriza zirooni eziriko amagoba amanene ate n'okukkiriza abasigansimbi okujja kubanga bafuna ebyobugagga ebya wano. Nti bino byonna okubikola byetaaga okubikolera mu mbeera nga tewali yadde omuvuyo ne bwe wabeera nga waliwo okutulugunya eddembe ly'abantu abamu oba okubba akalulu. Musajja mukulu Ssegooba agamba nti gavumenti ya Museveni yafunira ddala obukugu obw'okukakkanya embeera yonna eyinza okubalukawo kakibeere nga kyetaagisa kukozesa mukono gwa kyuma, nga n'olwaleero basobodde okukikola nga Kyagulanyi asigadde yekka bwannamunigina. Bino bigambo bya Mr. Nicholas Ssegooba, omusunsuzi mu byobufuzi ate era n'ensonga z'abantu.